Haleluya, mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Amanya n'eddoboozi yenze Pr Martin Timothy Lubega owa T.DIVINUS Outer Church Kitemu Kivu, Kampala, Uganda. Twebaza mukama nate atuleese olunaku luno olwaleero, olunaku lwakuna. Tuzza okugabana ekigambo kya Katonda mu Bible study yaffe. Abasinga obungi gye mumanyi obulungi gye tuzze tugabanako ng'erina omutwe ogugamba nti ekisumuzo kya Katonda ekikutuusa mu buwanguzi. Naye olwaleero tuzze okubeera nga wansi w'omutwe ogwo nti ekisumuzo kya Katonda ekikutuusa mu buwanguzi, tulinayo omutwe gwe tugenda okutunuulira olwaleero ogugamba nti ekigezo kya Katonda ekinene kye yawa Ibulayimu. Ekigezo kya Katonda ekinene kye yawa Ibulayimu, oba ekikyasinze okubeera ekinene oba ekizito kye yawa Ibulayimu. Wakati w'okubeera nti abantu bangi bayayaana okumanya ekisumuluzo kya Katonda ekikutuusa mu buwanguzi, nabagamba nti ekisumuluzo kibeera n'amannyo agayingira mu kufulu ne gaggulawo. N'olw'ensonga eno alimu ku linnyo ery'ekisumuluzo kya Katonda ekyo ekituusa omuntu ku buwanguzi, lyerinnyo ery'okuwangula ebigezo bya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, okuwangula tests eza Katonda. Tulaba nti Ibulayimu mu Old Testament wano ba mu ndagaano enkadde, patriarch oba taata w'abakkiriza ayitibwa Ibulayimu. Tulaba mu Genesis chapter 22 nga bwe tujja okulaba, tulaba nti Abraham oba Ibulayimu yasisinkana ekigezo ekyali kikyasinze okubeera ekinene Mukama bwe yamusaba okubeera nga awaayo omwana we omu yekka ayitibwa Isaac oba Isaaka, okusobola okubeera nti amuwaayo eri Mukama. Bw'oba ogenze mu Genesis essuula ya 22 ojja kukiraba nti ekigezo kya Ibulayimu awo we kitandikira ekyo ekinene ennyo. Olunyiriri luno lwawandiikibwa olwa Genesis 22 oba olw'olubereberye essuula ya 22 lwawandiikibwa era ebyo bye tusoma obyaliwo mu 1400 BC, mu myaka 1400 nga Yesu Kristo tannaba kujja. Awo no Ibulayimu we yasobola okubeera nga sinkana ekigezo kya Katonda ekyo ekinene kye yasobola okubeera nga weewaawo ate akiyitamu. Mu ngeri emu oba endala Abraham mu ngeri emu oba endala asisinkana ekigezo ate n'akiyita. Lwaki yakiyita? Yali musajja wa kukkiriza eri Katonda. Ye musajja eyalina okukkiriza okukulu era okw'amaanyi eri Katonda. Abantu bangi nnyo bandyagadde okugabana ku mukisa gwa Ibulayimu, era abakristaayo bangi nnyo basaba essaala nga bagamba nti Mukama ompe omukisa gwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Naye omutawaana we guli bw'obagamba okukola Ibulayimu bye yakola ate tebaagala kubikola. So mu ngeri emu oba endala abalala basaba mukisa gwa Jacob, naye Jacob waatereerera mu layini ne Katonda, ate abamu tebaagala kutereera mu layini ne Katonda. Abalala basaba gwa Isaac, ne Isaac entambula gye yatambulamu ne Mukama ng'ate yo tebagyagala. So tuli mu generation ey'abalokola abafere abalowooza nti basobola okufeera ne Katonda. N'olw'ensonga eno kyebava babeera nga basaba omukisa gwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, naye ng'ate gwabaweebwa dda. Bayibuli eri very clear mu byawandiikibwa nti teriyo mukisa gwonna gwe tusaba Katonda gw'ataatuwa. Bw'oba oyagala okutegeera ekyo gyagenda osoma Abefeso essuula esooka, eri very clear nti teriyo mukisa gwonna gwe tusaba gwe tutaaweebwa. Lwaki? Kubanga yeekulaga nti Katonda yatuwa buli mukisa gwonna gwe tuyaayaanira era gwe tusaba. Gwe kyolina okutegeera mu nsi eno nti every blessing you ask God, buli mukisa gwonna gw'osaba Katonda, Bayibuli nga bwetulaga mu byawandiikibwa ebitukuvu mu kitabo eky'Abefeso essuula esooka,
olunyiriri olwokusatu lugamba nti yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo. Kino nno ekyawandiikibwa buli bwe muba musoma Bayibuli kikulu nnyo omukristaayo okwetegereza okumanya. Ekyawandiikibwa ekyo kyali kisomebwa nga kisomebwa eri baani? Kyali kiwandiikiddwa nga kiwandiikiddwa eri baani? Twetegereza ne tulaba nti omutume Pawulo awandiika ekyawandiikibwa ekyo era asoma ekyawandiikibwa ekyo ng'akisomera abayitibwa oba akiwandiikira Abefeso. Abefeso bano yali kkanisa ey'Efeso. N'olw'ensonga eno kikulu nnyo okukitegeera nti ab'ekkanisa y'Efeso baafuna obubaka obwo obuva eri Mukama okuyita mu Pawulo ti buli mukisa gwonna eri muntu yenna ow'ekkanisa gwamuweebwa dda mu nsi ey'omwoyo. So bino byoddawo n'olaajana nti mpa omukisa gwa Ibulayimu, Mukama nsaba omukisa gwa Isaka, Mukama nsaba omukisa gwa Yakobo. Emikisa egyo already weegiri giriwo mu nsi ey'omwoyo. Era Yesu Kristo bw'afa ku musaalaba emikisa gino gyonna gyali set, gyonna gyategekebwa, gyonna gyasengekebwa, gyonna weegiri ku lw'abantu ab'ekkanisa. Ensonga enkulu weeriwewa wawo kye tuyita principles oba ennono. Ibulayimu alina ennono ezamuyambanga okwanulookinga emikisa gya Katonda gino. Newankubadde nga Ibulayimu yali musajja wa ndagaano enkadde, naye yali musajja eyasobola okumanya ennono za Katonda n'asobola okwanulookinga emikisa gya Katonda. Awo no wenjagala okutegeereza n'okubuuza ekibuuzo ti musajja gwe era mukazi gwe ow'endagaano empya, kiki ky'obanja Katonda ng'olaba n'omusajja ow'endagaano enkadde yasobola okumanya ennono ezo ezisumulula omukisa gwa Katonda ne gulabikako mu bulamu bwo obw'okungulu? Ibulayimu oba yali amanyi oba yali tamanyi, naye ennono zonna ze yatambuliramu zaali zisumulula omukisa gwa Katonda mu bulamu bwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So waliwo ennono ze tuyita principles, ze tuyita terms, ze tuyita conditions, ze tugoberera. Ibulayimu ze yagoberera ezasumulula omukisa gwa Katonda mu bulamu bwe. Abantu abasinga obungi kye batayagala kuwulira, baagala kimu kubagamba ti Mukama akuwa omukisa, baagala kimu kubagamba ti jangu nkusabira omukisa. Omukisa already weeguli. What you need is following the principles. So Bayibuli abamu mugisomako kitundu, musomako eri eyo gye mubeera nga mulaba omukisa, naye temusomako eri endala eguleeta. Abantu bangi nga bwe nkugambye mubeera mu ssaala, Mukama mpa omukisa gwa Ibulayimu, Isaka ne Yakobo, naye toyagala kukola Ibulayimu bye yakola. Omukisa gwa Ibulayimu ne Yakobo guliko engeri, guliko omukululo, guliko we guva okulabika. N'olw'ensonga eno buli mukisa gwonna gw'osaba Bayibuli eri very clear kulaga nti weeguli. Katonda si mukodo nga bw'olowooza, era buli mukisa gwonna yagututeerawo ku nsi. Buli mukisa gw'oyaayaanira weeguli. Enzigi nzigule eri gwe wenna mpuliriza okusobola okuyingira mu mukisa gwa Katonda. Naye ekibuuzo kiri nti onootambulira ku nnono z'omukisa gwa Katonda ogwo nga Ibulayimu? Abamu ku mmwe mufuna ku bigezo mu bulamu obw'ensi, ebigezo ebyo ne bibalema okuyita. Mufuna ku bigezo mu bulamu mwe tutambulira, ebigezo ebyo ne bibalema okuyita. Okugeza, waliwo omusajja omu gwe mmanyi. Omusajja oyo yalina muganda we n'afa. Ne muganda we bwe yafa, omusajja ono ne bamulekera ebyobugagga. Muganda we n'amulekera ebyobugagga bye, n'amugamba nti mu kiraamo kye n'alaama nti omusajja nti muganda wange gundi ankulizenga ku baana. N'alaama n'agamba nti abaana we bakulanga akwatanga ebyobugagga by'abaana abo n'abibawa. Kale n'olw'ensonga eno mbimulekedde nga nkyali mulamu nga ntegeera, era mbimulaamidde nti abeere n'ebyobugagga ebyo ng'abikuumira abaana bano.
abaana bwe banaakula akwate ebyobugagga ebyo abibawe. Mu kukula kwabwe yamuwa n'ebbanga eggere, bwe bawezanga emyaka nga bwe giti babawenga ebyobugagga byabwe. Oyo muganda wange. Musajja wattu bw'atyo bwe yalaama. Ensi gye tulimu abantu bwe batyo bwe bali. Wali abantu abamu nga batwagala tuli balamu, abantu abamu bakwagala oli mulamu. Ne mwana wattu bw'omala okuva mu bulamu obw'ensi, olwo n'ezzadde lyo ne balitirimbula, ne balitirigunya, ne baliyisa bubi. Mukyala wo n'abaana bo ne babayisa bubi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Awo nno wensinzira okuwa abakristaayo amagezi be mwagala okulekera ebyobugagga nti bwe banaakula, abaana bwe balikula nti babiwa abaana, awo muveewo. Kye muba mukola kiri kimu, ebyobugagga byoyagala okuwa abaana bo biteeke mu mannya gaabwe ng'okyaliwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye olw'okuba ensinzibu nnyo, n'abaana tobamanyisa nga bukyali. Kubanga bw'onoobamanyisa ate bw'onoobeera nga okyaliwo mulamu, bajja kupulaninga ono tumutte tusigale mu byobugagga. Kale ensi bwetyo bweri kifuula nnenge. Mu bufunze gwe kikole kyama. Ebyobugagga ebyo byoyagala okulekera abaana bo, byoyagala okulekera mukyala wo, ne byoyagala okulekera abantu bo, byonna birambike ng'okyali mulamu, bibasigire ng'okyali mulamu. Baako byoleka olwedde nga biraga bibaweereddwa mu kifo ky'okugamba nti weesize gundi y'anaabibawa. Omusajja ono kasitore kenkuwa yaddira ebyobugagga bino. Ebyobugagga yali alina okubeera nga abiraamira. Ate kino nakyo njagala kibajjukiza. Abalokole abasinga obungi temwagala kulaama. Kino si kyogera lwakuba ogenda kufa nkya, nkyogera lwa nsonga nti okufa kya tteeka. Era Bayibuli ekyogera very clearly nti omuntu yazaalibwa omulundi gumu ku nsi era wakufa omulundi gumu. So bw'ozaalibwa lumu, okujjako okuzaalibwa okwokubiri Bayibuli kweyogerako kwe kw'omwoyo. Naye omubiri guzaalibwa omulundi gumu era gufa omulundi gumu. Obudde bwe butuuka omuntu ng'anaatera obudde bwe butuuse afa n'ava mu nsi. N'olw'ensonga eyo ne Mukama waffe Yesu Kristo yamanya nga anaatera okufa. Ekitabo kya Yokaana, era mu njiri ya Yokaana kyova olaba batheologians abasinga obungi ekitabo ekyo bakitwala okubeera ekiraamo kya Yesu. Olw'ensonga nti Yesu kimu bibiri yagambanga abayigirizwa nti ŋŋenda nzirayo eri kitange. Yali ng'abalambika ng'abateekateeka, olw'ensonga yali agenda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So abalokole be bakyasinza okubeera n'ennyimbe oba ku kufa kwabwe kwe kukyasinza okubeera entalo. Olw'ensonga mmwe mutagabanya bintu nga mukyali balamu. Mmwe mutagabanya bintu nga mukyali balamu. Kirungi nnyo okukkiriza muganda wange nti togenda kufa. Naye ate era kirungi nnyo okweteekateeka nti watya Mukama bw'agaana n'agamba nkutwala. So n'olw'ensonga eyo, kyonsonga lwaki olina okubeera nga oteekateeka ennyumba yo, oteekateeka abantu bo. Sikutumye kukola ekyo nti lwakuba ogenda kufa leero. Ekyo bw'okikola nga bw'ogamba nti Mukama naye nkusaba nyongerayo emyaka neeyongereyo ebbanga. Nene ennono za Bayibuli zitulaga engeri y'okuwangaala. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Bw'onootya Mukama ajja kuwa amagezi ag'okuwangaala. Kubanga Bayibuli eyogera ne ku kye tuyita premature death, okufa okw'amangu. Bayibuli eyogera ku kufa okw'amangu Mukama kwabadde tategese. Ensi yonna emanyi kimu ti omuntu buli afudde Mukama y'aba amusse. Naye Bayibuli eri very clear eraga ti omutima gwo bw'oguwa Sitaani asobola okukutwala kubanga osazeewo abeere mukamaawo. For example, abantu abawashipinga Sitaani, ba devil worshippers. For example, abantu ng'emitima gyabwe gyegaana Katonda. Kungulu basobola okuba abamu bamwogerako, naye nga munda emitima gyabwe gisinza lubaale na mizimu gya kika, tegisinza Katonda. N'olw'ensonga eno muganda wange ampuliriza, egyo emizimu gye weewadde, lubaale gwe weewadde, ye bw'ayagala okutwala ajja kukima. Ekyo Bayibuli kyeyita premature death, okufa ng'obudde bwo bubadde tebunnaba
lwansonga olugendo lwe wasalawo okukwata n'ekkubo lye wasalawo okukwata lya sitaani, ne bw'ona okukwata ekkubo ery'obwakatonda ojja kusobola okuyiga bwe bawangaala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'olw'ensonga eno wano wenjagala okutegeereza gwe ampuliriza, Ibulayimu yayita ebigezo byonna Katonda bye yamuwa, yayita ebigezo bya Katonda, naye mu bumu ku bigezo waliwo ekigezo kye yayita. Example gye nkuwadde ku musajja oli gwe balekera ebyobugagga, ki kye yakozesa ebyobugagga biri ebyabamulekwa? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Muganda we yamwesiga nnyo nga mulamu, n'amwesiga n'amwagala nnyo, n'alowooza nti anaakola ekyo ekyetaagisa. Abantu bwe batyo ku nsi bwe bali, Bayibuli kyova olaba egamba zimusanze oyo eyeesiga omwana w'omuntu, kubanga ku nkomerero aliwo tokanga essubi eryokeddwa omusana. Ki kye kitegeeza? Ti omuntu teyeesigika, naye twesige Katonda. Mu bufunze omusajja ono ki kye yamaliriza akoze? Muganda we bw'amala okufa ng'amwesigisiza ebyobugagga byonna, kye yakola kwe kusala amagezi agasobola okugoba abaana bano, kwe kusala amagezi agafutiza mukyala wa muganda we asobole okuva mu maka amakulu mu kibuga ekikulu. Mu mbeera eyo n'asobola okubeera nga amulemesa okubeera nga asikira, mu mbeera eyo n'amulemesa okubeera nga abeera mu bintu bya bbaawe bye baakola ne bbaawe nga by'abaana baabwe. Mu bufunze ki omusajja omulala kye yakola? Ekirala kye yakola, bw'amala obbagoba teyakomaawo, ennyumba ey'omu kibuga n'agitunda, amataka ge yali alese n'agatunda, n'ebizimbe n'abitunda. Ki ekyaddirira? Ye n'asigala mu byobugagga. Ki ekyaddirira? Bano baana kukula nga tebalinga abataayina waabwe. Bano abaana kwe kukula nga momboze kwe kukula nga batambula butambuzi, emiyaga gy'ensi gibayuuya, gibazze eno gibazze eri. Naye nga ki ekibaleetera okubonaabona obwenkanidde awo? Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Taata waabwe omuto yagwa ekigezo. Taata waabwe omuto yagwa ekigezo. Bw'ogwa ebigezo bya Katonda, emikisa gikulema okutambuliramu. Omwami oyo eyabba ebyobugagga ebyo, abaana ababe yafuba obbasomesa nabo baalema okuvaamu omulamwa. Abaana ababe yafuba okubatereeza naye baalema okuvaamu omulamwa. Amaka agage nago gakyankalana gaalema okuvaamu omulamwa. Ki ekiriwo kyenkutegeeza? Ki ekiriwo kyenkulaga? Yasiga ensiga embi ey'okubeera nga alyamu muganda we olukwe, newankubadde yali afudde nga takyamulaba, naye ezzadde lye n'aliryamu olukwe. Ekyo nno kyali kigezo. Ebintu bingi ebiyita mu ngalo zaffe nga bigezo. Mukama atuwa obuvunaanyizibwa nga bigezo. Ntera okubategeeza emirundi mingi nti ku nsi kuno tuli bawanika. Bayibuli eriverekiri egamba we are stewards. Tuli bawanika. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Tuli bawanika ab'ebyobugagga by'obwakabaka bwa Katonda. N'olw'ensonga eno buli kintu ekiyita mu ngalo zo okikozesa otya nga omuwanika. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. We are God's stewards. Tuli bawanika ba Katonda. Gwe mu buli kifo Katonda wakutadde, manya oli muwanika w'ebyo ebyobugagga bya Katonda. Mukama waba atadde bantu abamu mu bulamu bwo okubeera nga abantu abo gwe bavunaanyizibwako, manya nti oli muwanika w'abantu ba Katonda abo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Abantu abamu ennyiriri ng'ezo temwagala kuzimanya. Abantu abamu ebintu ng'ebyo temwagala bimanya nti muli bawanika. Wano ku nsi tuyitawo buyisi. Katonda bw'akuwa obuvunaanyizibwa ku bantu abamu, manya nti takuwadde lwakuba baabasosola, akuwadde obuvunaanyizibwa ku bantu abo naye nga gwe oli muwanika. You are a steward. Bw'oba osomye Timoseewo ekisooka ssula ya 6 olunyiriri lwa 17 mpaka ku 21 lugamba okuutirenga abagagga ab'omu mirembe gya kaakano obuteegulumizanga, newankubadde okwesiga obugagga obutali bwa lubeerera,
wabula Katonda atuwa byonna olw'obugagga tulyoke twesanyusenga nabyo. Ake-18 bakolenga obulungi babeerenga abagagga mu bikolwa ebirungi, babeerenga bagabi bassenga kimu. Olunyolo 19 nga beeterekera nga beeterekera ekyokuyimako ekirungi olw'ebiro ebigenda okujja, balyoke banywezenga obulamu ddala ddala. Olunyolo 20 Ayi Timoseewo, kuumanga kyewateresebwa nga weewaawo ebigambo ebitali bya Katonda n'okulwana kw'ebigambo eby'okutegeera okuyitibwa bwe kutyo mu bulimba. 21 Waliwo abantu abeegomba okuba nakwo ne bakyama mu kukkiriza ekisa kibeerenga nammwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Agamba nti O Timothy, protect what has been entrusted to you. Timoseewo, tereka kuuma ekyo ekyakuteresebwa oba ekyakwesigisibwa mu njogera endala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eno muganda nga mpuliriza, ne bw'obeera ovudde awo n'ogenda n'osoma mu Matayo essula ya 25 naye erina weekulagira nti ffe tuli bawanika ab'ebintu bya Katonda. Matayo essula ya 25 ekikulambika bulungi nnyo. Bw'oba osomye olunyolo lwa 26 lugamba luti mu ssuula eyo. Matayo essula ya 25 olunyolo lwa 26 lugamba nti naye Mukama we n'addamu n'amugamba nti oli muddu mubi mugayaavu, wamanya nti nkungulira gye saasigira, kuŋŋaanyiza gye saayirira. Kale kyakugwanira okugiwa abasuubuzi. In fact ne bwe mbasimazeeyo nnyo, bw'onoogenda n'osoma ekyawandiikibwa kino kijja kulaga bw'onooba ovudde ku ssuula ya 14 paka ku lunyiriri lwa 30 lujja kubeera nga lukulaga omuweereza omulungi, lukulaga abawanika abalungi Mukama Katonda be yalonda mu kuyisira mu lugero luno olw'oyo Mukama waabwe yabalekera ensigo ez'okusiga. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye bwe yadda oluvannyuma buli omu ng'alina okumuwa empeera olw'ensigo ye kye yagikozesa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eyo kikulu nnyo okukitegeera nti bino bye tulina olwaleero y'ensigo. Era olwa 23 lugamba nti Mukama we n'amugamba nti weebale, oli muddu mulungi mwesigwa, wali mwesigwa mu bitono, ndikusigira ebingi, yingira mu ssanyu lya Mukama wo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ebintu by'olina mu ngalo zo Katonda akusuubira okubeera ng'obikozesa bulungi. Ebintu by'atadde mu ngalo zo abikuteresezza, naye waliwo ebigezo. Simanyi oba abantu bangi nnyo basobola okuyita ebigezo bino. Abantu abasinga obungi bwe batasangibwa na mutima omulungi, ebigezo babigwa. Abantu abasinga obungi bwe batasangibwa na mutima gwa bwa Katonda, ebigezo babigwa. Abakolinso ekisooka 4:2 egamba, moreover it is required of stewards that they be found faithful. Timoseewo ekisooka essula ya 4 lugamba nti bwe kityo kigwanira abawanika okubeera abeesigwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bwe kityo kigwanira abawanika okubeera abeesigwa. Maganda nga mpuliriza, ku nsi kuno tuli bawanika. Abantu abasinga twagala okulaba omukisa w'ekisumuluzo kya Katonda, ekisumuluzo omukisa gwa Katonda, naye nga ate tetwagala kubeera abawanika balungi, nga tulinga omusajja oli eyasobola okubeera nga asobola okutwala ebyobugagga bya baana ba muganda we, bw'atyo n'afutiza ne mukyala wa muganda we namwandu, bw'atyo bonna n'abayisa bubi n'abajja mu bintu, batandika obulamu obuzibu ennyo ne baddayo ku zero. Neyabibajjamu era naye emirembe gyalema okujja mu maka ge, gyalema okujja ne mu baana be,
gyalema okujja ne mukyala we. In fact bamaliriza baawukanye ne mukyala we olw'ensonga ti nabo byebyo byennyini bye baasiga byo byennyini bye batambuliramu. Bangi kummwe muli balokole mukkiriza Yesu Kristo era mwamukkiriza okubeera omulokozi wammwe, naye nga muli balokole abatasobola kwekuumira mu kisumuluzo kya Katonda ekireeta obuwanguzi. Abamu kummwe nammwe Katonda ayina ekigezo kye yabawa. Waliwo ebyobugagga by'abantu bye bakuteresa, waliwo ebintu by'abantu by'obeera nabyo naye n'omaliriza nga obifudde bibyo. Ekyo nno kyajjanga kigezo. Mutawaana ne muboyaana mu bulamu obw'ensi, naye ng'ekikutawaanya kiri kimu, waggwa ekigezo. Oyinza okuba ekigezo ekikyo si kyakutta mwana wo nga Ibulayimu ekigezo ekikye bwe kyali. Ekigezo ekikyo nga bwe gambye kiyinza okuba kyakubeera na byabugagga ebyakuteresebwa. Gwe mulokole waffe nowe sitaani nakkuba akaama, bibbe bitunde osobole okuwaako n'ekimu eky'ekkumi Mukama n'akuwa omukisa. Bukyanga owo ekimu eky'ekkumi ekyo kyafuuka kaasi gy'oli mu kifo ky'okubeera blessing gy'oli, lwa nsonga ti Katonda yalaba nga kya muzizo. Bayibuli erina byeyita ebimu eby'ekkumi eby'emizizo oba ebiweebwayo eby'omuzizo. Ekiweebwayo eky'omuzizo kyekyo ekitaweereddwayo mu kwagala kwa Katonda. Omaze kubba abantu n'olyoka otoolako ekimu eky'ekkumi, omaze kufera abantu n'olyoka owaako ekimu eky'ekkumi, ekyo toleetanga kya muzizo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So in observing Abraham's complete surrender to the absolute will of God, we shall find the key to the mighty blessings that he received. Bwe tuba twetegereza okwewaayo kwa Ibulayimu okulamba eri Katonda, tusobola okuzuulira ddala ekisumuluzo kino ekya Katonda ekireeta emikisa gya Katonda. Embeera ey'okuwaayo Bayibuli nga bwetulaga, embeera eya Ibulayimu Katonda mwe yamuteeka ey'okubeera ng'awaayo omwana we Isaaka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Eyina bacritics bangi, eyina eyina abagyogerera obubi mu ngeri emu oba endala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mu ngeri emu oba endala tugenda kubeera nga tugitunuulira briefly, tunootinge mu ngeri emu oba endala essomo lino tulyoke tutegeere ki kye litegeeza. Nga tunaba okutegeera bulungi essomo lino, twagala tutegeere bacritics bano abawakanya ekintu kino. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mu ngeri emu oba endala waliwo abantu abamu abajjuliza olunyiriri luno, naddala abasamize abajuliriza olunyiriri luno nti Katonda akkiririza mu ssaddaaka. Kyova olaba yagamba ne Ibulayimu okuwaayo omwana we amusaddaake. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Actually bwe tuba twetegereza ebyawandiikibwa, gwe musamize gwe ampuliriza, naawe apulaninga okusaddaaka abantu, weetaaga okitegeere ti Bayibuli eri very clear. Ibulayimu okumuwa Katonda okumugamba asaddaake omwana we Isaaka kyali kigezo era tekimaliriza nti yamusaddaaka. Kale n'olw'ensonga eyo gwakikuliriza ng'osamira ng'osaddaaka, osaddaakira emizimu, n'osaddaakira emisambwa, n'osaddaakira lubaale, n'osaddaakira amajini, ate sinakyendi ng'osaddaaka abantu banno. Ebintu bino byonna weetaaga okitegeere nti Ibulayimu kyali kigezo gyali okusaddaaka omwana we, naye Katonda gwe tuweereza si musaddaasi w'abantu. So mmwe abakitwala mu mbeera eyo, abacriticizing ekyawandiikibwa kino nga mukyesigamya ku ludda olwo, nja kubagamba nti muli bakyamu emirundi gyonna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ekisookera ddala tugenda kulaba nti ekyawandiikibwa kino kisomesa the opposite thing, kisomesaamu kintu kirala mu kifo kyekyo kye mulowooza. Ekisookera ddala abasomi ba Bayibuli ffenna tusobola okukitegeera nti incident ya Isaac okubeera ng'aweebwayo ng'ekiweebwayo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Isaaka okubeera ng'aweebwayo ng'ekiweebwayo
eri Katonda ng'aweebwayo nga ssaddaaka ennamu egenda okuttibwa. Incident eyo tugimanyi bulungi nnyo nga Bayibuli bwegamba nti the things of the Old Testament are a shadow to the reality of the new. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kikulu nnyo okukitegeera nti endagaano enkadde oba the Old Testament, hallelujah, the Old Testament is a shadow, Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, is a shadow of the New Testament. Endagaano enkadde kisiikirize ekyeyo empya. Kyovula kikulu nnyo kitegeere, saagala obeere omulokole atategeera ndagaano za Katonda zino, atategeera kigambo kya Katonda kino. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eyo ojja kusomako mu Bakolinso esooka 16 osobole okutegeera ki ekigezaako okulaga. For example, mu baptism y'Aba-Israelites ojja kukiraba mu Bakolinso ekisooka 10:11 nti tulaba Abayisirayiri nga babatizibwa mu mpagi ey'ekire era ne mu nnyanja emmyufu. So it was a type to replace, oba kyali type ey'okureplacinga, oba kyali type yali ejja okubeera nga eri replaced by the baptism of the Holy Spirit and water by immersion. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'olw'ensonga eyo bingi nnyo ebishadowinga mu Old Testament. Olunaku lwa Sabbiiti mu Old Testament lukiikirira the Christian rest, ekiwummulo ky'omukristaayo kyafuna ng'ayingidde mu Kristo Yesu. Kubanga ekigambo Sabbiiti oba Sabbaato kiva mu kigambo eky'Oluhibru Sabbat. Sabbat ekitegeeza ekiwummulo. Olunaku olwo lumu olw'omusanvu olw'ekiwummulo lukiikirira ebbanga lyonna omukristaayo lyawummulira mu Kristo Yesu. N'olw'ensonga eyo tosobola kubanga okkiriza Kristo Yesu ate n'osigala ng'ogamba nti oba bw'obeera nga olunaku lw'olimu lususse ku lwa Sabbiiti luli olwaweebwa Abayudaaya, kiba kitegeeza nti toli mu Sabbiiti oba tokuumye Sabbaato. So mu kukuuma Sabbaato okutuufu omukristaayo kwe kwekuumira mu Kristo Yesu ekiwummulo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So the Old Testament Sabbath day eri passed away as a shadow for better things now ebyajja. Bw'oba osomye Hebrews 4:9 ne Colossians 2:16 and 17. Sijja genda wala nnyo naye byonna njagadde bikulaga nti ebyo byali shadow, byali kisiikirize ekya reality eyaddala ebeerawo mu mbeera eno eya Isaac. Nti bwe kityo n'okufa ne Katonda okusaba Isaac, okusaba Ibrahimu aweeyo omwana we Isaac nga saddaaka afe ng'amwokera ku kyoto. Ekyo kyali kigezo eri Ibrahimu, wabula ate kyali kifaananyi ekitulaga Katonda yennyini omwana we gwali waayo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So Father Abraham akiikirira Father God, akiikirira Katonda kitaffe. Father Abraham oba taata Ibrahimu akiikirira taata Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kubanga taata Katonda for the sins of the world, olw'ebibi by'ensi byonna, naye yawaayo omwana we omu yekka. At that time omwana eyali abaliwo okubeera omwana ye yali Isaac eri Ibrahimu. Mukama waffe yeebazibwe lwa nsonga ye yali omwana ow'ekisuubizo. Isaac yali mwana wa kisuubizo ne Yesu Kristo naye yali mwana wa kisuubizo. Isaac ye mwana yekka Ibrahimu gwe yalina ow'ekisuubizo, Katonda gwe yali yamuwa, gwe yali yamusuubiza. Ng'oggyeko Isimayiri gwe yazaala mu kusobya kwe Ibrahimu, naye omwana ayitibwa Isaac ye mwana ono gwe yazaala mu mukyala Katonda gwe yali amanyi nti ye mukyala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'olw'ensonga eno
kikulu nnyo kitegeere gwa mpuliriza ti bw'atyo Ibulayimu bw'atyo omwana ow'ekisuubizo Katonda ate amumumusaba amumuwe amusaddaake ng'ekiweebwayo ekyokebwa ku nku ku kyoto. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Aburahamu roolo ye nga taata wa Isaac yali type era kyali kisiikirize, kyali kifaananyi Katonda kye yali atusiigira era kye yali asiigira ensi ye nga taata ow'ensi yonna Katonda. Bayibuli naye tulaga ti ye Katonda nga taata ow'ensi yonna, naye bw'atyo teyasipeyalinga, teyatereka, teyattira ku liiso omwana we omu yekka n'amuwaayo okufa ku musaalaba ku lw'abantu abangi. Bw'oba ogenze n'osoma mu kitabo ekya Romans kye tuyita eky'Abaruumi oba Abaroma essuula ey'omunaana, Mukama waffe yeebazibwe. Olunywa olwa 32 nno lwogedde lutya? Lwogedde bwe luti, lugambye nti ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, era talitugabira bintu byonna wamu naye. So mu ngeri y'emu bw'oba osomye ne Isaaka yali type eya Christ who obeyed unto death. Kiri ekyawandiikibwa kitulaze Katonda ataagaanira mwana we, eky'Abaruumi 8 olunyiriri olwa 32. Nga ne Ibulayimu bw'ataagaanira mwana we naye n'asalawo amuweeyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. N'olw'ensonga eno bw'atyo ne Katonda bwe yasalawo n'awaayo owuwe. Kati Isaaka ate yakiikirira Kristo Yesu. Bw'oba ogenze n'osoma mu Bafiripi, mu kitabo eky'Abafiripi essuula ya 2 olunyiriri lwa 5 paka ku lw'omunaana. Olwokutaano lwogedde bwe luti. Olwokutaano lugambye nti mwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Wulirayo nnyo nti mwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda. Olunywa olw'omusanvu naye olunywa olw'omusanvu lugamba naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Olunywa olw'omunaana era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetoowaza nga muwulize okutuusa okufa, era okufa okw'okumusaalaba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Eyo part esooka ba Bible readers gye tutegeera obulungi. Second part eri bweti nti Isaaka mu ngeri emu oba endala atipifyinga oba abeera ekifaananyi ekikiikirira the foreign human race, ekikiikirira abantu abonoonefu, abo abayonoona abagwanidde okufa mu maaso ga Katonda. In this view eya divine justice, abantu abali doomed to die. Isaaka tukimanyi bulungi nnyo mwana wa Ibulayimu, naye mu budde buno epaati ey'okubiri gy'akiikirira mu byawandiikibwa akiikirira ffe. Esooka tugirabye nti akiikirira Kristo Yesu. Ey'okubiri Isaaka akiikirira abantu abagwana okufa abatasaanidde na kuyimirira mu maaso ga Katonda. Abo nno nga tebaliimu kulondobamu, wabula ensi yonna ffenna nga tusaana kufa awatali kubeera nti tuttirwa ku liiso. Isaaka bw'atyo akiikirira the foreign human race. Foreign human race eno gye njogerako Ibulayimu oba Isaaka gy'akiikirira yeeyo okuva mu Adamu. Ffenna abaava mu Adamu eyasooka ffenna abaamuvaamu tulabikanga era twayingiramu omubiri ogw'ekibi, twasikira omubiri ogw'ekibi ogwa jjajjaffe Adamu eyasooka. Ekibi kiri mu mubiri gwa buli muntu yenna, era omuntu yenna tebamuyigiriza kukola kibi, naye ekibi kiri mu ye, kye kimutuma okubeera nga akola ebibi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda.
So mercy prevailed over justice by providing a substitutionary sacrifice in Christ. Ekisa kya Katonda kyasukuluma ku bwenkanya bwe twandibadde tufuna tutya, kubanga Bayibuli egamba ti empeera y'ekibi kufa. Omuntu yenna ku nsi ayonoona yandibadde nga afa bufi. Bwe tuddayo mu ndagaano enkadde, omwenzi Katonda amateeka ge yagabanga ti omuntu eyayendanga yakubibwanga amayinja n'attibwa paka kufa. Si kyekyokka, ebintu bingi nnyo, ebikolwa bingi nnyo omuntu bye yakolanga Katonda ng'empeera agigabye yakufa, era ng'olukusa alugabye nti attibwe. Tukimanyi bulungi ti ne kabona yennyini mu ndagaano enkadde Bayibuli egamba bwe yayingiranga watukuvu wa watukuvu nga tatukudde yafiirangayo, anti yagendanga bamusibye omuguwa oba olujegere mu kiwato. Singa yalwangayo nnyo eri mu Holy of Holies we wayita watukuvu wa watukuvu awalinga kateni ennene eya inch 4 ez'obugazi oba eya inch 4 eza thickness oba ez'omubiri. Kateni eyo eyayitibwanga ejjigi ery'omu yeekaalo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, kye tuyita veil. Veil eyo eyabeerangawo eya kateni eyo yeeraganga kabona omukulu gye yayingiranga eri awatukuvu wa watukuvu. Olwaleero mu Catholic Church yekyatambula n'ekikolwa ekyo nti wano ku kituuti eri emabega waakyo wabeerayo Catholic Church gyeyita Holy of Holies, eri Father gy'atuula n'ogenda ne wejjusa. Ffe abalokole tetukyakiina ekyo olw'ensonga nti Yesu Kristo bwe yali afa ku musaalaba, Bayibuli eri very clear eraga ti ejjigi eryo ery'omu yeekaalo lyayulikamu bibiri. Katonda yennyini nnyini ku olwo n'asaanyaawo ekifo ekyo kye bayita watukuvu wa watukuvu aw'oku nsi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, awatukuvu wa watukuvu kubanga kateni yali ekiikirira eggulu. Eyo kateni ennene yali ekiikirira eggulu. Kati nga kabona okuyita mu kateni eyo n'ayingira eri awatukuvu wa watukuvu nga kiraga nti ayingidde mu ggulu n'abatuusizaayo obubaka bwammwe Katonda gy'atuula. Nti ayingidde mu ggulu n'ayingirayo awatukuvu wa watukuvu Katonda gy'atuula abeenenyeze ebibi byammwe ate akomewo n'obubaka obuva eri Katonda. N'olw'ensonga eyo kabona eyo ye yayingirangayo kateni ekiikirira eggulu eryo, veil eyo ekiikirira eggulu eryo, omuntu oba kabona we yasomokanga n'ayingira. Bayibuli kyeva etulaga ti Yesu Kristo ye kabona asinga obukulu eyajjawo, kabona asinga obukulu ow'oku nsi. N'olw'ensonga eyo Yesu ye paapa w'abalokole atya ti ye kabona asinga obukulu wano ku nsi. Tetulinaawo kabona asinga obukulu. Yesu ye paapa w'abalokole. He is the head of the church. Okwawukanako ne Catholic Church nti Papa ye head of the church. Naye in the church ey'abalokole Jesus is the head of the church, therefore the Pope of the church. Lwaki? Kuba kabona asinga obukulu yayingira watukuvu wa watukuvu. Kati awatukuvu wa watukuvu aw'oku nsi bwe watyo ne wakoma ne waggalibwa awatukuvu wa watukuvu ne wasigala mu ggulu. Yesu Kristo Bayibuli kyeva etugamba nti ye kabona asinga obukulu eyayuza eggulu n'ayingira mu ggulu n'atuuka awatukuvu wa watukuvu eri mu ggulu ddala wennyini. Bayibuli kyeva egamba ti n'omusaayi gwa Yesu Kristo gwaweebwayo nga ssaddaaka guli mu maaso g'entebe ya Katonda gwogera ebikulu okusinga ogwa Abeli. Teri mulokole, kyenva ntera obbagamba nti teri mulokole alina lukusa luyitayo omusaayi gwa Yesu mu ggulu gye gwaweebwayo. Lwaki? Gwaweebwayo ku lw'abantu era gye guli gutuwolereza nti buli lwe tusobya ne twenenya Mukama ng'asaasira. Teri kyawandiikibwa, teri lunyiriri ng'omuyigiriza wa Mukama waffe Yesu yenna ng'akoowoola omusaayi gwa Yesu. Nedda. Bw'oba oluyina lundeetere nnyo, luleete, lutayipinge, olunsindikire. Naye nga kyenkakasa obulungi ku bbanga lye nsomye Bayibuli
n'ebbanga lyentendekeddwa theology olunyiriri olwo tojja ddulaba kubanga teruliimu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nti teri muyigirizwa yakoola musaayi gwa Yesu oba yapleadinga the blood of Jesus nga bwe mukola olwaleero olwa society mwe mukulira, society ezijjudde obusameze ne mulowooza nti ne bwe mulokoka bye mwakolanga mu masabo bye bikola ne mu kkanisa. No, si bwe kiri. Omusaayi gwa Yesu mu Bayibuli gwogerwako nga gulina significance, gulina significant duty, gulina omulimu gwagwo omutongole, era omulimu ogwo gwa kutusonyiisa bibi buli eyeenenya. N'olw'ensonga eyo ekifo we gwaweebwa we wali awatukuvu w'awatukuvu, kabona omukulu yekka waatuuka gwe wootasobola kutuuka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bayibuli newankubadde ng'egamba nti yatuwa omulimu ogw'obwa kabona, naye ate era yakirekayo nti ye kabona asinga obukulu. Yabeeranga duty ya kabona asinga obukulu okuyingira in the most holy place oba in the holy of holies, tegwalinga mu mulimu gwa buli kabona. Si buli muleevi nti yayingiranga awatukuvu w'awatukuvu, wabula oyo yekka ayayitibwanga kabona omukulu oba kabona asinga obukulu ye yayingirangayo. Jesus is our high priest. Bwekuba kumansira musaayi, kabona asinga obukulu ye yamansiranga omusaayi gw'ebisolo ku bantu olw'okwenenya ebibi. Mukama waffe yeebazibwe. Mu ndagaano empya bwekityo bwe kiri, ne Yesu Kristo ye yamansira omusaayi gwe ku lw'okwenenya ebibi. Ye kabona asinga obukulu, ye mumansuzi w'omusaayi asinga obukulu mu Bayibuli yonna. N'olw'ensonga eyo si gwe weemansirako omusaayi gwa Yesu. Yesu yakumansirako, ate na kino kiyige, takumansirako buli lunaku, akumansira omulundi gumu lw'olokoka, lw'omansirwa omusaayi, lw'onaazibwa omusaayi, lw'otukula. N'olw'ensonga eyo kikulu nnyo okitegeere nti ono Isaac point esoose tumulabye nti akiikirira Kristo Yesu saddaaka eyajja okutufiiririra ku nsi. Isaac yali saddaaka eweebwayo eri Katonda. Katonda yasaasira busaasizi, Isaac n'atattibwa, naye kyali kigezo eri Ibulayimu. Olwaleero gwe muganda nga mpuliriza, bigezo bimeka Mukama byakuwadde bye waakabuuka? Bakuwa sente z'abamulekwa n'olya. Wandibanga oli mu gavumenti olina office enene gy'otuulamu, bakuwa sente z'abasiriimu n'olya. Wandibanga oli mu gavumenti office enene gy'otuulamu, ekyo kigezo, sente okuyita mu ngalo zo ez'abalwadde ba sikoseero gwe n'ozirya. Ekyo kigezo. Ebigezo bingi bye tuyitamu mu bulamu Katonda byalitubuuza ku lunaku luli. Ebigezo bingi bye tuyitamu mu bulamu ne tutabibuuka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mu nsi muno weewalanga nnyo omuntu omu muyisa mu mbeera embi, nga mu bujulizi bwe walibaawo obujulizi, nga Mukama amaze okumusitula, ng'ayogera nga gwakujjukiranga ekizibu, ng'agamba nti wabula we nayita waali wazibu, naye bulaza gundi yali muzibu gyendi. Nti wabula we nayita waali wazibu, naye sisita gundi yali muzibu gyendi. Titetuganye nali ninawo empita wazibu, naye gundi oyo naye yankalubira yanfuukira ekizibu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ensi ffenna twogerwako. Eriyo omuntu ajja okuyita omuzibu nga tewalina nsonga, ne waliyo abajja okuyita omuzibu ng'ekyaddala wali muzibu. Okwata otya abantu ba Katonda mu bulamu obw'ensi? Abantu Katonda bakutadde mu ngalo obakwata otya? Mwagala nnyo omukisa gwa Ibulayimu, Isaka ne Yakobo, naye temuyina mmeeme na mutima gwagala abantu ba Katonda. Temuyina mmeeme na mutima guwangula bigezo bya Katonda byakuwa mu bulamu. Katonda alina ebigezo byakuwa. Pointi ey'okubiri gye tulina okutunuulira, Isaka akiikirira omubiri omwononefu, akiikirira human race, akiikirira abantu abangi, oba akiikirira ekisinde ky'abantu abava mu Adamu, abalina omubiri gw'ekibi, abalina omubiri gw'okwonoona, abali doomed to death, abagenda okufa. Actually, the whole incident eraga God is protest against heathen custom.
era incident eno nga tetunabala gendayo yonna kikulu nnyo okukitegeera nti however mercy prevailed over justice by providing a substitutionary sacrifice in Christ, of which the ram caught in the thicket is the type. Nti Isaka yaba akiikirira abantu abali doomed to death, bw'aba akiikirira abantu aboonoonye ku nsi abaali bagwanira okufa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Abaali bagwanira okusuulibwa mu Geyeena, bonna bookebwe, bonna bafe, bonna basaanewo. Isaka waba akiikirira abantu abo ate n'ataasibwa, kitegeeza okutaasibwa kwa Isaka kukiikirira okutaasibwa kw'omuntu ku nsi, kubanga Isaka ataasibwa olw'omwana gw'endiga ogwagabibwa mu budde obwo. Bayibuli eraga nti jjajjaffe Ibulayimu bwe yali agaludde ekitala ng'agenda kukiyisa mu Isaka, bw'ati eddoboozi lya malayika ne limugamba nti tokikola ayi Ibulayimu, lekeraawo, kuba Katonda laba agabudde endiga eri. Katonda yagabula omwana gw'endiga. Ibulayimu agenda okumaga nga waliwo omwana gw'endiga oguli mu kasikosikaawo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Omwana gw'endiga obwo oguli mu kasikosikaawo gukiikirira Yesu Kristo. Ti ensi ffenna twali doomed okubeera nga tuzikirira mu kibi, naye laba mu kasikosiko wano ak'ensi akeeri e Bethlehemu mu kiraalo, bw'atyo Katonda kyava agabula omwana we Yesu Kristo n'azaalibwa ku nsi. Naye mu budde obwo wali ebbali w'ekibuga ate ku lunaku olulala Katonda n'agabula Yesu Kristo ku lusozi lwe lumu ne Isaaka kwe yali agenda okuttibwa. Kikulu nnyo okukitegeera nti olusozi Isaaka we yali agenda okuttibwa, Ibulayimu we yayambuka abeere ng'awaayo Isaaka, n'azimbako ekyoto n'amugalamizaako ku nku nga n'omuliro agenda kukuma, agenda kusooka amutemeteme akuma omuliro. Ku lusozi olwo lwennyini lutulaga nti lwe lusozi lwe lumu ne Yesu Kristo kwe yattibwa. Olusozi olwo luyitibwa Mount Moriah oba olusozi Moriah. Ojja genda olusomeko mu kitabo ekya Genesis 22 olubereberye 22 olwerabire gwe kennyini. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'olw'ensonga eyo olusozi ojja dusanga eyo olusozi Moriah mu Genesis 22 oba mu lubereberye essula ya 22 olunyiriri ojja kusoma olunyiriri ojja kusoma lwakubiri gy'ojja okusanga. Olusozi Moriah mu mulembe gwa Yesu Kristo lujja ne luyitibwa Gologoosa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Naye ng'ekifo kye kimu, sayiti y'emu ne Ibulayimu we yali emyaka 1400 egyali mu myaka 1400 ng'ensi yakatandika mu mirembe egyo before Christ, nga Yesu Kristo tanaba kubeera nga ajja. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'olw'ensonga eno olwayita emyaka emirala 2000 Yesu Kristo aweerezebwa afiira ku lusozi lwe lumu olwo. Obunnabbi ne butuukirira bwe yayogera Ibulayimu nti ku lusozi lwa Mukama Moriah kirigabulwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'olw'ensonga eno nga gwampuliriza nga mmaliriza, kikulu nnyo okukitegeera nti Isaaka akiikirira Yesu Kristo okutufiirira. Omwana gw'endiga gukiikirira omwana gw'endiga gukiikirira ogwaweebwayo ne gufa mu kifo kya Isaaka, gukiikirira Yesu Kristo eyaweebwayo okufa mu kifo kyaffe, nti buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Bukkiriza Yesu Kristo ofuna eternal life, ofuna obulamu obutaggwaawo. Bw'omukkiriza okubeera omulokozi wo ofuna eternal life. Eddiini zonna ekintu kyekitasomesa bwe bulamu obutaggwaawo tezikisomesa nga Bayibuli bw'ekisomesa. Ojja kwebuuza, musumba, Bayibuli n'eddiini enjawulo eriwa? Eddiini ezimbibwa muntu. Eddiini oba religious organizations zizimbibwa bantu, naye okusinza Katonda kuteekebwawo Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda.
So eddiini nyingi weeziri naye nga tezisinza Katonda, zoogera ku Katonda. Naye okusinza Katonda kya mutima gwa muntu, era okulokoka kitandika na mutima gwa muntu. Bayibuli egamba omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu buno n'ayatula n'akamwa ako okulokoka. Obutuukirivu bwonna buli mu Yesu Kristo. Teri muntu ku nsi asobola kukola butuukirivu Katonda bw'ayagala. Obutuukirivu Katonda kyeyava abutuwanga ekirabo mu Kristo Yesu. Katonda yakigenderera okusitula sitandadi y'obutuukirivu okusukka ku ntegeera y'omwana w'omuntu. Obutuukirivu kitegeeza 100% righteous, 100% perfect. Kitegeeza omuntu okubeera ng'atuukiridde 100 ku kinnaakyo. Eggulu omuntu aliyingiramu yoyo atuukiridde 100 ku kinnaakyo. Katonda bwe yamanya nti teri muntu asobola kutuukirira 100 ku kinnaakyo, kyava atuwa omwana we eyatuukirira 100 ku kinnaakyo. N'olw'ensonga eno okuyingira mu ggulu Katonda atunuulira kutuukirira kwa Kristo. Gwe bw'okkiriza Kristo eyatuukirira, Bayibuli egamba obutuukirivu bwa Kristo bukuyingiramu. Katonda n'alaba buli obwa Kristo mu kifo ky'okulaba ebisobyo byo. Mu ngeri eyo oyingira mu ggulu olw'obutuukirivu bwa Kristo Yesu bw'omala okumukkiriza. Ne bw'omala okuyingira ebikolwa byo birina omulimu gumu. Bw'omala okuyingira waliyo kye bayita empeera oba rewards ezijja okugabibwa in heaven. So mu bufunze kikulu okukitegeera nti righteousness is a free gift. Holiness is portrayed out of righteousness. Obutuukirivu kirabo kya bwa Katonda. Obutukuvu bukolebwa nga product y'obutuukirivu bwe tulina nga tumaze okufuna okukkiriza mu Kristo Yesu. So in the days of Abraham wawo ekintu ekirala ekikulu eky'okwetegereza ky'olina okutegeera nti endiga eri egabibwa mu kifo kya Isaaka ekiikirira endiga Kristo Yesu. Yesu Kristo ayitibwa omwana gw'endiga lwa nsonga he typified that lamb. He typified that ram. Akiikirira akaana k'endiga ako akalenzi akayitibwa karamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwa ndiga, omusaayi gw'ogunaziza nebaza omulokozi. So tumuyita bwe tutyo, tuyimba n'oluyimbo ti Yesu oli mwana gw'endiga olw'ensonga nti yeyadda mu kifo ky'akaliga ako akaafa mu kifo kya Isaac. Yemu ku incidents naye ng'endiga wangi nnyo mu Bayibuli bwe zaafanga saddaaka. Ne that is one of the places in the Bible omwana gw'endiga we gufiira mu kifo ky'omuntu, we gusaddaakibwa mu kifo ky'omuntu. Jesus died as a sacrifice for us. Yesu yafa gye tuyita sacrificial death, yafanga saddaaka ku lw'ensi. Jesus was not a martyr. Yesu teyali mujulizi ng'ensi bw'eyinza omuyita. Martyr oba omujulizi ye muntu afa olw'enzikiriza ye. Naye Jesus died as a sacrifice. Yesu yafanga saddaaka. Saddaaka eyo ey'abantu bonna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Point endala enkulu ey'okutegeera mu mbeera eyo ti bw'omukkiriza ye eyakufiiririra bw'atyo Katonda ajja kubala obulamu bwa Yesu Kristo ku lulwo. Nti gwe yandifudde osuulibwe mu muliro tojja suulibwayo olw'ensonga wakkiriza Yesu Kristo ti obulamu bwe bwafiiririra ggwe. Nti yafiiririra ggwe oleme kuyingira geyeena. Ti yafiiririra ggwe oleme kuyingira muliro. Wabula bw'omala okumukkiriza Omwoyo Mutukuvu yakuteekamu embeera ey'okwagala okukola ebirungi. Tekitegeeza nti olw'okuba Yesu yakufiiririra era ogenda mu ggulu era eggulu lirishuwa ku lulwo ti osigale ng'oyonoona. Bayibuli kyeva egamba nti olw'okuba ekisawo ekiri tekitegeeza nti osigale nga twonoona. Point ey'okusatu eri nti okufa oba ekigezo kino ku Ibulayimu ne Isaaka kiina kye kikiikirira. Concerning this mu ngeri emu oba endala okufa Katonda okuwaayo okugamba Ibulayimu aweeyo Isaaka nga saddaaka
kyali kiina ekintu kye kimenyawo mu kalukya z'abantu ku nsi. Mu biseera ebyo sacrifices, human sacrifices, saddaaka z'abantu zaali nyingi nnyo kuba abantu baali basamize. Mu generation eyo obusamize bwali bungi nnyo mu generation ya Abraham ne Isaac ne Sarai. Mu mbeera eyo Katonda agamba Ibrahim asaddaake Isaac oba Isaac. Ye yali enkola eyaliwo mu generation eyo ti abantu basaddaakanga abantu bannaabwe, abalala basaddaakanga abaana baabwe eri bukatonda obutono, eri emizimu, eri emisambu, eri amajinni n'eri emyoyo gyonna emikyafu. So the whole incident tesomesa muntu kusaddaaka muntu munne. Actually the whole incident eraga Katonda kye yakola nti kiri against ne custom y'aba heathens oba ne custom y'aba pagans abo abaaliwo abaali basinza emizimu, lubaale n'ebirala. Mu kukola ekikolwa kino ekyokugamba Abraham aweeyo omwana wa nga saddaaka amusaddaake, Katonda yali alwanyisa mu side endala ekikolwa ekibi ekyaliwo mu generation eyo ekyokusaddaaka abantu. Kyova olaba atuuka n'agamba Isaaka nti tosaddaaka muntu, n'agamba Ibrahim tosaddaaka mwana wo, tosaddaaka muntu, wabula ekisolo kikiri ky'oba osaddaaka gyendi. So in the days of Abraham eno cruel practice yali yatambula nnyo, nga yatambula nnyo n'ebeera ng'eyise mu bantu bangi. So it was extensively practiced by many Canaanite tribes at that time. Nga research ya modern archaeology bweraga nti Ibrahim yali familia ne rituals oba n'obulombolombo obwo bwalingawo mu mulembe gwe. Kyova olaba nti Katonda bw'amugamba saddaaka omwana we yanakuwala nnyo mu mutima nga Katonda akiproposinze, kubanga Ibrahim yali akimanyi kyekikolebwa ne mu bali abasinza lubaale. Naye kati ku ludda lwe yali yeewuunya naye mu mutima Katonda ekintu kyamugambye okukola, n'olw'okuba yali awuliriza Katonda, Ibrahim at any cost yali asobola okukola ekintu kyonna Katonda kyamugamba. Era mu buliwo Ibrahim mu mutima gwe yakikola. Kyova olaba Katonda amugaana okukituukiriza mu mubiri. So to deep oba mungeremu bendala deep inside his heart, mu mutima gwe wala yayagala okukola the will of God, yayagala okukola okwagala kwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Okwagala kwa Katonda kintu kikulu nnyo okukikola mu bulamu bwo nga omukkiriza. You need to do God's will always. Abantu bangi nnyo muyayanira omukisa gwa Ibrahim, muyayanira omukisa gwa Isaaka, muyayanira omukisa gwa Yakobo, naye temwagala kukola nga Ibrahim bwe yakola, era temwagala kukola nga ye bwe yakola Isaaka oba Yakobo mu area ez'okutya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Y'ensonga lwaki kikulu nnyo gwe okukitegeera ky'olina okutambulira mu bulamu obwo obw'okuwa Katonda ekitiibwa. Olina okutambulira mu bulamu obwo obugulumiza Katonda, ng'ekisumuluzo kya Katonda kinaalabikira mu bulamu bwe, kireeta omukisa, kireeta obuwanguzi. Olina okubeera omusajja nga Ibrahim gwe yali. Ibrahim was a man of his word. Yali musajja wa kigambo kye ku Katonda. Yali musajja agoberera Katonda kyagamba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So kino kikulu nnyo kitegeere nti ekisumuluzo kya Katonda kikulu nnyo ekireeta obuwanguzi weekiri, naye weetaaga okutambulira mu kkubo eryo ery'obwa Katonda ddala erireeta obuwanguzi. Ekkubo eryo ky'ekisumuluzo, ekkubo eryo kwe kuwulira ekigambo kya Katonda, ekkubo eryo kwe kutambulira mu kigambo kya Katonda n'otakireka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda.
tambulira mu kigambo kya Katonda, tambulira mu maanyi g'ekigambo kye, tambulira mu kisa kya Katonda, tambulira mu buyinza bwe, tambulira mu mwoyo wa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Today in this generation, olwaleero mu generation yaffe eno, abantu bangi nnyo tebakkiririza mu ebyo bye njogeddeko olwaleero. Mugudde ebigezo bingi nnyo mu bulamu. Abamu Katonda yakwesigisa ekkanisa, n'ekkanisa wagifuula business, wagifuula business y'okukoleramu ssente, wagifuula dduuka ery'okubeera ng'otundiramu amafuta, wagifuula dduuka ery'okubeera nga okoleramu ggwe by'oyagala, byonna by'owulira n'ebyolaba nti bye bituufu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bible eri very clear. Walk in the line with God's word. Tambulira mu line n'ekigambo kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Wano wenjagala okutegeereza omuntu yenna ampuliriza nti gwe otambula otya ne Katonda, gwe oli otya ne Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tesiti ezizo oziwangula, tesiti ezizo oziyita, tesiti ezizo ozibuuka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Supreme oba maximum test eno Ibrahimu gyafuna nkulu nnyo okugirowoozaako. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. At all time, mu budde bwonna ne mu biseera byonna, Ibrahimu yali amanyi nti guno omuze gwalingayo. Naye newankubadde nga Aburahamu yali takimanyi nti ne Katonda asobola okukikola kino, mu mutima gwe God had no intention of having Isaac offered. Ibrahimu mu mutima gwe wala yali takikakasa bulungi nti oba ddala Katonda asobola okukola kino. So at the last moment, malayika wa Mukama waalabika n'adirectinga Abraham n'amulaga ekyokukola. Far from teaching human sacrifice, God was taking this occasion to show for all time to come that the practice is wrong and wholly unnecessary. Katonda yali ayagala kulaga abantu bonna nti ekyo ekikolwa kikyamu era tekikkirizibwa ekyokusaddaaka abantu. Katonda ya providing a substitute sacrifice. Yawaayo ekiweebwayo, yawaayo saddaaka eyo eyaddira mu bigere Isaaka. Isaaka ngoyo ye ggwe nange. Saddaaka eyaweebwayo, akaliga akaweebwayo ye Yesu Kristo. Nze nno namala ne nkakkiriza, gwe wakakkiriza. Akaliga ako ye Kristo Yesu, wamukkiriza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ekibuuzo kiri nti gwe Yesu wamukkiriza, omutambuliramu, otambulira mu bulamu obwo bwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Oba oyogerako mwogere. God retained nothing because he had withheld nothing. He now became the recipient of the greatest blessing that God could give any man. So Abraham gave everything to God. Abraham met the supreme test and passed it with flying colors. He had truly shown that he was willing, if need to be, to give up all to God. Ibrahim yayita ekigezo kye n'akiyitira waggulu nnyo, n'abazungu ze bayita flying colors, oba yayitiramu A+, yayitira waggulu mu zi A+, zi A. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bw'atyo Ibrahimu n'awangula ekigezo ekyo. Olwaleero balokole bameka abawangula ebigezo bino? Genda osomeko bulungi mu Genesis chapter 22 verse 12, verse 12, 16 to 18. Olubereberye essula ya 22 onyolo lwa 12 olw'ekumina paka ku 18 lugamba, and he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. By myself have I sworn, saith the Lord. For because thou hast done this thing,
and has not withheld thy son, thine only son, that is blessed, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashores. And thy seed shall possess the gate of his enemies, and in thy seed shall all nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Olw'okuba Ibulayimu yali muwulize eri Katonda, Katonda yamusuubiza omuwa buli kimu. Katonda yamusuubiza enzigi zonna ez'ensi okumuggukira, era n'amusuubiza nti okuyita mu ye, mu nsigo ye, all the nations and multitudes of the earth will be blessed. And which seed is that? Jesus. Ensigo ye yeriwa Yesu Kristo. Abraham by giving all, kat Ibrahimu kuwayo byonna, he gained all, yafuna byonna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Today is your day. There are so many tests before you. Olwaleero olunaku lwo waliwo ebigezo bingi nnyo ebikuli mu maaso, bimeka byonooyita. Ekyama ky'okulaakulana kwa Ibulayimu n'olw'ensonga eno olwaleero nkifundikira nga nkulaga ti Ibulayimu yaleka byonna n'agondera Katonda, ye point esooka. Ekyokubiri, Ibulayimu yagaana okutunula emabega wakati mu bigezo. Mu bigezo byonna bye yayitamu Ibulayimu yagaana okutunula emabega. Ekyokusatu, Ibulayimu teyanoonya bya bugagga with sharp practices. N'omutima gwe tegwali ku bya bugagga, gwali ku Katonda. Omutima gwe mugussa ku Katonda nga teguli ku bya bugagga, ate yeekanga afunye eby'obugagga. Ekyokuna, Ibulayimu yagaana eby'obugagga by'e Sodomu ne Gomora, eby'obugagga ebyali biva mu nsi ey'abasiyazi. This is the type of the world, ensi ey'abasiyazi. Eby'obugagga ebiva mu nsi ey'abasiyazi Ibulayimu yabigaana. Kiringanga donations ezandivudde mu LGBT organization oba mu bibiina by'abasiyazi. Eby'obugagga ebiva mu bibiina by'abasiyazi, ebiva mu nsi y'abasiyazi eya Sodomu ne Gomora, ebibuga ebyo ebibiri, eby'obugagga ebyo Ibulayimu yabigaana. Gw'oyagala mukisa gwa Ibulayimu, Isaka ne Yakobo, ate oluusi wandibanga eby'obugagga eby'abasiyazi obyagalira ddala nnyo. Point eyokutaano, he was generous and honest. Yali musajja mugabi nnyo era omwesimbu. Yali musajja mugabi nnyo era omwesimbu. Mulimu abantu wano ng'okugaba kizibu, okugaba kimulumanga tulo, okugaba kimuluma bubi nnyo, okugaba kimulumanga bbwa erya kkookolo, okugaba nga kimuyisa bubi nnyo. Ibulayimu yali musajja omugabi. Gwe mulokole asaba omukisa gwa Ibulayimu, Isaka ne Yakobo, naye ng'okugaba kikuluma n'okuddira ku baana abo. Yes, musobola oba muli balokole mwembi, naye nga n'abaana be wasanga mu maka ab'omusajja, owulira nga taata waabwe wabagulirayo olugoye olupya nalwo lukuluma. Ate nga si gwaluguze, manya nti oli mubi nnyo, olina omutima omubi ennyo. Era bw'oba onoonya emizimu egikusibye, tewali muzimu gukusibye, naye gwe weesibye, olina ettima, toyagala kugaba. To the extent nti owalana n'akaana ke wasanga mu maka, toyagala kambale bulungi, toyagala kabeere bulungi, kubanga nti munnaffe naawe wajja n'ozaalamu ababo. Funa omutima ogugaba. Okugaba kintu kikulu nnyo. Waliyo abantu nga Mukama alina bw'aku blessings ne bw'akuwadde ng'oli mukodo nnyo togaba. Nga ne bw'ebeera kyaki yo
gy'osabira ne bagamba naye tusonda ekintu bwe kiti ne bwe kiti nga gw'oli mukodo, zikuluma nnyo ng'ebbwa lya kkookolo. Owulira ng'okwata emitwalo 10 buli mwezi ogiteeke mu kkanisa nga ekiweebwayo nga zikuluma, naye nga te sente z'ofuna nga nnyingi ku ezo sente. So nga oli mukodo, ekisembayo wabula owulira oyagala omukisa gwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Ibulayimu yali mugabi. Waliwo omuntu nga ne bw'oba olina emmere mu nnyumba yo naye n'okyaza omuntu ng'ali bubi ewuwe, amaze okusindira ebizibu byonna, tosobola yadde okuyoolako kiro y'omuceere n'ogimuwa, ng'oli mukodo nnyo. Ibulayimu yali musajja mugabi. Generosity kyetegeeza kyekyo, okubeera omugabi si mu bantu b'ensi bokka wabula ne mu church. Tekigasa olowooza nti oli mugabi nga mu kkanisa towagira. Waliyo abalokole bangi olwaleero abeefuula bakabona abasinga obukulu, ebimu eby'ekkumi nga temukyabireeta mu church. Mbu gwe watuula n'oteesa ne Katonda mbu mubiyambengamu bamulekwa. Nja kugamba bwe nti that is stupidity of the highest order, kubanga Katonda byonna yabisengeka. Kyova olaba teyagaana bantu kuwa misolo, yabagamba Kayisaali mumuwe ebibye ne Katonda mumuwe ebibye. Bamuleka mubawe ebyabwe ne Katonda ebibye mubimuwe. Tobeera mubbi wa biweebwayo bya Katonda. Ebimu by'ekkumi bya Katonda kwefuula mugezi nti obiyambamu bamulekwa. Bonna obiyambamu bamulekwa, amasannyalaze g'okyagingisa essimu ng'ozze ku kkanisa, ani anaagasasula? Omukuumi akuuma ku kkanisa, ani anaamusasula? Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ebyuma ekkanisa bye zeetaaga okugula, ani anaabigula? Ebifudde ebyetaaga okukanika, ani anaabikanika? Anti gwe munnaffe ekimu eky'ekkumi watuula n'oteesa ne Mukama bwe mukiyambengamu bamulekwa. Katonda yayawula ssente za donation mu charity n'azaawula mu offering eziri initiated by him. Wa offertories eziri initiated by God nga ziteekeddwa okugobererwa, ziteekeddwa okuweebwa. Ibulayimu yali musajja atuukiriza all those offertories. Tithes yaziwa, and he was a generous man. Yali musajja mugabi. Ng'ogyeko ekya tithes. Point ey'omukaaga, he made the maximum test of obeying God if it cost him everything. Yasisinkana ekigezo ekisinga okuba ekizito nga bwe kiba kyetaaga kostinga bulamu, nga Ibulayimu ali reddo okuwaayo obulamu bwe obwo bw'omwana we. Point ey'omusanvu, he obeyed the law of the tithe. Yagondera etteeka ly'ekimu eky'ekkumi. Yagondera etteeka ly'ekimu eky'ekkumi. Eri omukristaayo w'endagaano empya, we shall see, tujja kukiraba. Tekimu eky'ekkumi ffe tetukiweera mu tteeka, tukiweera mu love. Yenjawulo eriwo. We give our tithe in love, not as a law. We give it in love. For example, Katonda akomandinga Abayisirayiri tobbanga, toyendanga, towaayirizanga. Ago amateeka tegaali gaffe, yagawa Abayisirayiri. Era eyo endagaano yagiragaana ye ne Musa n'ennyumba ya Isirayiri. Naye bwe tujja mu ndagaano empya, Yesu Kristo gaatuwa abiri, twekanga nga tutuukiririzaamu gali gaawa Abayisirayiri. Atugamba yagala muliraanwawo nga bwe weeyagala. Ekyokubiri, yagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go gonna. Those two commandments otuukiririzaamu ebiragiro byonna. Amakulu gaakyo, bw'oba ogenda kwagala muliraanwawo nga bwe weeyagala, kitegeeza bw'oba toyagala bakwane mukazi wo, mukazi wa muliraanwawo muleke.
bw'oba ogenda kwagala muliraanwa wo nga bwe weeyagala kitegeeza bw'oba toyagala bakubbe naawe tobba kwe kwagala muliraanwa wo nga bwe weeyagala olwo weekanga otuukiriza ebiragiro byonna mu mateeka 2 aga Yesu agagamba yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, eryokubiri yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna, eryokubiri naligamba yagala muliraanwa wo nga bweyagala. Mu kwagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go gonna weekanga mwoweere 1/10. Lwaki? Because oba oyagala Mukama Katonda wo n'amaanyi go nga galabikira mu by'obugagga byakuwadde ng'okola mu ntuuyo zo mw'oyise ng'onoonya ssente ng'okola. So omwagala otya n'amaanyi go? By giving the tithes, mu kuwa ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So you give the tithe in love. In love tekitegeeza nti bwalumu. In love kitegeeza on every increase you give the tithe to God because you love God, not because it is a law. To the people of the New Testament, we act by love and grace. Nsigadde nze Pr Martin Timothy Lubega, Wakiso T.DIVINUS Outer Church mu Kivu, Kampala, Uganda. Mukama abankuumire, mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama abankuumire olw'okuna olulungi.